Katono katono nange ndi musanyufu kavudde ku ntobo y'omutima gwange ogwatumira okuja kubanga kinene bange era nsaba nnyo nebanfuna nebaza Katonda owakino Mukama era simanyi naye Allah akuwa ekisinga obulungi akuwa ekisinga obulungi kubanga sirina kyensobola kwongera okuggyako okusabira Katonda akuwa obuwangazi neyanziza nnyo n'akabaasa kange ngenda kwekulaakulanya katono yongeramu kakatito kaffe kabe Happy birthday dear Lodi. Happy birthday dear Lodi. Mwebale nnyo Mukama kino kyokoze ekintu kinene nnyo Allah akutasirizawo mu mbeera nga tusiima ebirungi byaweereza eggwanga lino kubanga etafaali ddene lyewateeka ku kisaawe ky'ebyokuyimba nekibantu bannayuganda bangi omubaka ozofulumya mu nnyumba bubazimba bangi abazimbiddwa obubaka lwebateekamu naddala ku sayidi ey'abakyala oluyimba lwa bibuuzo olwo buli mukyala ali eyo nga awulira nekitatambula bulungi mu maka alina okukayimbamu n'akayimbiramu omwami we buli kyendaba kibuuza so eryo ettafaali ddene nnyo 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 lyewateeka ku kisaawe ky'ebyokuyimba ne mu kuzimba amaka kikulu ennyo kuba nti musiki oyo akola kinene nnyo mu kulyowa emyoyo so kyewakola okuzimba amaka amaka mangi goyambye okunywera olw'oluyimba olwo n'endala webale nnyo ebali ddala ekuba ekisaawe ky'ebyokuyimba webale nnyo ebali ddala katono katono nange ndi musanyufu kavudde ku ntobo y'omutima gwange ogwatumira okuja kubanga kinene bange era nsaba nnyo nebanfuna nebaza Katonda owakino Mukama era simanyi naye Allah akuwa ekisinga obulungi akuwa ekisinga obulungi kubanga sirina kyensobola kwongera okuggyako okusabira Katonda akuwa obuwangazi obusinga neyanziza nnyo n'akabaasa kange ngenda kwekulaakulanya katono yongeramu kakatito kaffe kabe n'akange baza kubanga mwanyinafu ono omuyambyeko okuba omulanga era nsaba buli omu alina obusobozi yenna oli omutima omulungi asobola okuyambako tuyambe mwanyinafu ono mu mbeera eno gyalimu kubanga ebirungi byeyatukolera oba byatukoledde ng'eggwanga bingi tumusiimemu ekyo musiki ono alina bwatuzimba mu bulamu bwaffe obwa bulijjo alina bwatuzza mu mbeera ez'obuntu yatunuulira ndowooza oluyimba lwe lumu kweze zijjayo omutima guli ogw'omukyala ali mu kunyigirizibwa ng'alaba omwami amulese awo amusuddewo amukoze bwati so tumusiime lwekyo lwaki ofuddeyo olwaleero bulijjo avaayo n'alaja n'alwaki lwaleero olwaleero kino kikoleddwa ku kamera olw'okwagala okusaba abalala bajje bayambeko era nze okugaba kulungi nnyo kwenkoze nga sikolera ku kamera n'olwaleero mu kitundu banaakutegeeza pikapu z'amatooke zino nvagaba 3 mu kitundu era bajja kubuulira bwona otambulamu nvagaba pikapu ezijjudde ez'amatooke ezo 3 mu kyalo kyaffe kino ne Madiina tubadde tulina mu ngeri entonotono naye ey'olwaleero erwaleero ibadde yanjawulo olw'ensonga nti tusaba abantu bonna ab'omwoyo omulungi bajje bayambeko bamukwatizeeko kubanga akyetaaga obuyambi bungi okusobola okuyimirizaawo bizinensi ye n'okusobola okutumbuka okusiwugako wano waali so kyekituleese olwaleero oluvannyuma lw'okuba nti omulanga gwatwaliddwa
mu mawulire nammwe mbeebaza nti eddoboozi lya Madiina mwali tutte mu ggwanga lyonna buli omu n'asobola okuliraba era tubasaba mwenna muveeyo musobole okujja okuyambako Madiina waffe. Ate mu ngeri yemu njagala era okubira omulanga abakulembera ekitongole ky'aba-artist sako yaabwe enywezi ez'okuyamba aba-artist abaweereza eggwanga lino mu kisaawe ky'ebyokuyimba, mu kisaawe ky'emizannyo, mu byonna drama, music n'ebirala babenga babateekerateekera nga bakwasiza wamu okulaba nga bateekateeka obulamu bwabwe oluvannyuma lw'okuyimba. So sako eyo n'enteekateeka eyo enywezebwe esobole okuyamba abantu baffe abayimbi. In fact yebeera nga social security system keka NSSF kaabwe ke kantu kabwe mwe bajja ka pensioni kaabwe. Alozias Matovu ne Kibuuka. Alozias Matovu Joy munywanyi wange nnyo ne Andrew Benon Kibuuka n'abakulembeze abalala. Omulimu mukyalina munene ogw'okunyweza enkolagana eyo ne sako obumu wamu n'okuteekerateekera wamu abantu baffe abatuweereza mu kisaawe kya music ne drama okunyweza obulamu bwabwe oluvannyuma lw'okuyimba. So ensako eyo enywezebwemu esobole okuyamba kubanga bangi abafaanana nga Madiina abatannavaayo kulaga mbeera gye balimu. Abayimbi bangi abali eyo abaweereza obulungi naye oluvannyuma lw'okuweereza kubanga oluusi akasente ke bafunamu mu kuyimba si keeka lyawo zimala nedda kabayambako okuyimirizawo obulamu bwabwe naye oluvannyuma lw'obulamu obwo bw'okuyimba bayimirirawo batya okwokusomozebwa kw'amaanyi. Alozias Matovu Joy ne Andrew Benon Kibuuka wamu n'abakulembeze tubasaba mwongeremu amaanyi mu nteekateeka eyo. Lord Mayor atuulidde nti leero birthday. Olwaleero birthday yange nazaalibwa 11 omwezi guno ogwokutaano 1997 kyalo kyaffe ewaffe Kabungo Masaka Mbuddu. Maama wange anzaala Hajjati Salimanti Nakayaga gyali yadde nga mugonvugonvu emyaka gigenzi naye njukira ebanyumiza ebyaliwo olwamuluma nnyo era bamutwalira kagaali kakalo kadwaliro kaffe bayitawo wa base ku kyalo ekiddako bayitawo Kiwaawo. Awo nazaalibwa emyaka 50. Olwaleero mpezeza half a century ku nsi. Nkyebaliza Allah subhanahu wa ta'ala asobodde okumpa obulamu obulungi bwe yatokaddiwa. Bangi tebaagala kwogera myaka gyabwe era mbadde nsobola n'obbalimba singa mbadde nga amanyi abasambi b'omupiira abo wamu n'abalala bamanyi oga nti kati mbadde nsobola obbaga nti ndi mwana n'okkiriza nti olwaleero mpezezzaana n'ensalako 10 n'okkiriza naye newe ekyo kati kireke nebaza Allah subhanahu wa ta'ala nsobosezza kubanga ndi mwana. Chameleone yavuddeyo n'akubira oluyimba. Omanyi Chameleone ayagala kujja kuba Lord Mayor n'akugamba Elias bw'ogende kkooti yo togyerabira. Kayimbako akawuliddeko? Sinaba kawulirako. Leero olunaku lwange lwa kusanyuka kandusanyukiremu saagala kuyingiza mu Lord Mayor tugambe nti amazaalibwa gano bino byokoze osazeewo kujaguza n'abantu kino kikoze nga kujaguza. Olwaleero njaguliza wamu n'abantu bangi nkunnyonnyodde. Olwaleero nkedde okugaba amatooke ebyokulya mu kyalo kyaffe wano ekyabulwa zone era bangi nnyo benjagadde olunaku luno ndujjukire bwe ntyo mu mbeera ey'okuba nti njaguliza wamu n'abantu ate abali mu bwetaavu. Abantu bali mu kaseera akazibwako mu karantini, abantu bali enjala ebaluma, abantu tebannafuna kyakulya naddala wano mu kitundu kyange. Era olwaleero sigenda kuva ku kaalo ngenda ddumalako n'abatuuze wano nga nsharinga akatono ke nnina nabo. Yes, bulijjo tusharinga bangi bajja bulijjo ewaka bangi ntambulamu naye olwaleero nga bwe luli lwanjawulo nti birthday yange kanjijagulize mu kitundu kino nga nsharinga nabo akatono ke nnina. Ate kyankoze bubi nnyo nti ekyalo kino nga bw'okiraba n'omuluka gwonna tebannagabamu kawunga yadde bijanjaalo tebannaba wonna muno simanyi oba lwaki tewali n'akamu n'akettondo nti baakagabyeko muno nti waliwo eyafunye ekijanjaalo ekimu bwe kiti n'akawunga tebalimu. Naye olwaleero nze nga bwe mbagambye nsazeewo tujaguliza wano n'abantu bano era
guno mulimu ngenda gutambuza mu kitundu muno. Tugambe nti olwaleero singa obadde gwe Hajjati Madina nova mu ntebe y'obwa Lord Mayor nodda ku luguudo okutunda ebintu bino wali badde owulira otera wayitsiddwa oti? Of course kiruma kinyegereza nti obadde mu limelight obadde omuntu eyegombesa buli omu era ng'abantu bangi n'abaana bato nga babeerawo nga bagamba naaliyagadde mbe omumalamu naye essuubi mu kukola ekyo era kyetufa tulaba nti abantu kyetufa tugamba nti tuteekeddwa okukola kyonna ekisoboka omutindo okugukuumira waggulu n'okwongera okweteekerateekera mu neeteekateeka yonna ebeesobose. Kiki omuntu kye yalikoze ng'ali mu mbeera ey'okuba nga yali ku piiki nga yali mu limelight oba nga yaliko kiki yali badde akola okulaba nga tatuuka ku kino Hajjati Madina kye yatuukako? Njagala genda nnyo mu nsonga eyo naye nga bwe nkugambye nti Uganda erina obuzibu ng'eggwanga tetulina ze bayita social security systems nywevu. Social security systems ze zikuuma abantu okubanga banywera mu kaseera akazibu ddala. Kyovula nti gwe gwali ng'omulimu gw'NSSF, gwe gwali omulimu oguli mu pensions scheme, gwe mulimu ogwa SACCO, gwe mulimu gwa cooperative societies, gwe mulimu gw'ebibiina eby'obwegassi kubanga kinoomu tunafuwango abantu. Nange olwaleero nsobola okuba olwaleero nga nyina omutwalo oba 5 mu nsawo enkya nga tujja kuba nazo naye bw'oba nga mulina awamu system gye mutambuza yeetuyamba kyovudola ntadde amaanyi n'essira ku association etwala abayimbi tiimu eyo ey'aba Rosias Matovu Andrew Benon Kibuuka na Rosias Matovu Joy n'abakulembeze abalala nti tunyweze obumu bw'abayimbi tunyweze obumu bw'aba artists ba nakatemba tulabe ng'enteekateeka eyo ebeera ya muggundu omuntu kinoomu tuba n'obunafu kizibu nnyo okwenyweza ng'omu naye bwe mubeera wamu kyangu nnyo kyofula nti social security systems mu ggwanga tuziteekako nnyo essira.